kati bwe kyaze mupiira guno nti ebibalo byaffe biwangula emipiira ebiri ate ejyalema South Africa y'okuwangula gyatuyambye otuuka mupiira ogusembayo nga tugiri waggulu nga ffe kyetwetaaga kitono kyamaliri nga wiyetaaga kinene kyatukuba. So bwe mbadde nkulaga bwetu batusinga liigi ey'amaanyi buli kimu liigi erimu ssente be balabidde ba Onyango okumala emyaka gyonna naye bwe kyaze mu bibalo ebyetaagisa mupiira twabadde smart okubasinga. So kano natutambulirako konti ekitundu kye twetaaze kyabadde kituyise mu ngalo naye nakitwa nitukinyweza nitufuna amaligero twali twetaaga ate mu maliri ago mwagiddemu era bino byabadde bya Katonda. Draw abadde tetukulembeza kibinja singa Algeria yakubye Niger nagulabe nga basiitaana eri Algeria singa yakubye Niger abadde ku points 8 ffe nga tuli ku 7 twali tukwata kyakubiri omanye kyani badde mukwata ekyokubiri twali tugenda Zanzibar. Omupiira gwaffe gwa quarter final akwata ekyokubiri afuluma eggwanga akulembedde yasigala katwakulembere netusigala ewaka. Kenya kyeyakola nekulembera nesigala ne Tanzania kyeyakola kati fabadde baluguddemu kati ffenna abategesi twasigadde waka twayongedde essanyu ku bannayuganda mu geemu endala bagenda girabira ennamboole. Omuntu ayinza okwebuuza penalties ebbiri zaze zitya senga twapakuse nga guli 3-1 twalete tuyinza creating moments zituwesa penalty because bwe batukubye goalo 3 twakakanye ne tusambako ne tutandika okweyiwa mu box y'abasajja ensobi zonna ze bakoze ez'abakostins ova mu mpaka zino bazitukoledde mu box yaabwe nga tubanyiga nga bagezako ku defendinga nabo kati tetwapa kuse kuwanka kukubagana mameme kubakubagana mameme okubayo mukube but twagukutte nga tubasambako ne tubaleetera paka mu box ne batema ayimbisibwe ne basongawo ne tubanyiga paka mu box oli nakwatira mu box ne bagaba. Bwolaba incidents eyakubisiza South Africa penalty alina obusobozi adde yalaba akatambi omukono gw'omuzibizi wa South Africa gwadde gutya gwabadde gugenze nga guvudere ku mubiri gwe kitegeeza ne bwa si kye wagenderedde ke wakozeemu kano wagugidde okugenda kye gulaga wakozeemu kano senga n'omulya mukuli omupiira lwaki gendera nnyo abazibizi lwaki bo bagenda baletamu crosses akola bwati emikono agiteeka mabega kati gwe ne bwogumukuba ng'akoze bwati tewaba handball omupiira gumusanze ku mubiri ne bagunkonanga kanoonyeza mupiira kufuka handball omupiira gukoze ball to hand gwe gunoonyeza omubiri gw'omusambi yentaputa yeteekera gendera nnyo abasajja baabwe bati ako n'abampuliza ku kyabasa bajja kunya bampulire ku rock abaana baku telefine bajja kuyiwa yeri katumuleko ku rock Rajab namba ziwere Okay, mwaganda twala ko lwaleero leero tuyingiddeko mu nsiko ebyemizannyo olwokuba nti kati is the talk of the day. Uganda essanyu buli woyita okimanyi Rajab nkedde ku makya sawa 12 abantu batera okubeera jambu buli we tuyita nga abantu bagenda okukola abantu bebase. In fact ekyo kituufu is a public holiday olunaku olwaleero nyina gwe mbadde ndeetako ne mubuuza mubongo nga kinsiimuuse munibwa kiki ekigera mu maaso abaana baba baawumudde tebayinza creatinga idolism ku kuobweriti kusigalako emmotoka z'abantu wallahi mpise mu kibuyo mu bulijjo nga tekuliko wadde n'akakuyimiriza nti obaka kukwagule gwatali mu Uganda essaawa zino ekifaananyi kye tukuweereza nti essaawa zino abantu beebase bagambye tetugenda kukola essanyu lyabasuze ku mutwe kwegamba Uganda kino kibaita okubeera patriotic. Of course yeah moyo gwa ggwanga kakati olunaku olwaleero ndi ne Rajab Kanakulya nga munnamawulire wa byamizannyo ensonga zikwasanyiza okumala ebbanga ddene tukola naye ku BBS Telefina CBS FM 89.2 Emanduso ne 88 gy'obeerayo ku Machao Kalisoliso ku Machao bana mwine engoma ya Kalisoliso bakuba nkube eba live in fact ulichowera mu Kalisoliso kiba live temuli kiri recorded nti tuzanya kizanyo baki kiki mubeera mu akadde mubeera mu kengere mubeera mu byonna mwe tubirina tumanya bumanya nti engoma tuzukusa dya abantu nga tuvune mu kayimba kakadde nekubwa ne tumanya nti didwe tuleta akadde nti gundi yazadde kuzaala in fact aba yazadde obuzazi omwana wa bulijjo eyo kengere kati owabalongo kiba kide tukubakadde owabalongo kuba gunene gude naye kada azadde omu wakakengere gwomuntu abeereyo n'agamba nti akyaka kompyuta yezanyeeyo numu nalabako Uncle Abe ng'akutte engoma kati wotawulira Abe ogwo mugugu guba gwange gwakuba Abe watali byonna ebya Abe biba ku mutwe gwange guno byowulira mutu y'amaka akawakati akasembayo
negwe gwe ulanga Albert ali mu kalisoliso omukuku kola kono guli buli bakuteeka kuuze ba Rajabu gwali nokuba engoma gwali nokuba akade gwali nokola kino akasooka ke kaliwa kati akasooka kabaga nkuwagabuwa kuwa magezi kuwagabuwa kati abe wataliwo kati gwatuwa inzaga bawa omuvubuka kyoyina okukola biki ne tugenda ne tumira ku basajja abeesa bwe bati abakyala abeesa bwe bati okimanyi nti eri abakyala nga balina omukwano mungi nnyo ku basajja abebbali okusinga awaka mu bufumbo ekituufu kati bye tubeera ngalavu nyingi ennyo eri ebbali gwe wanamalirawo biseera kati waliwo akasembayo akakasemba yako moto y'amaka moto y'amaka nayo weeri awo omusajja ayinza okuba nga omusajja kamasu anti wateze emmese naye osangako n'omunya tekakwata buli kimu tekayina kkomo lyakukwata kibanga effumu olijja ogenza effumu itanjovu naye bw'osanga omusu teguwona ffumu omusajja ffumu kino kyasanga agalula bugaluzi byonna biri program kalisoliiso kati kali akasembayo gwokimanyi waliwo wa bodaboda eyalaba omukyala ku pikipiki ng'alowooza mukyala we yamwefaananyiza n'amulinnya akagere n'avuga bodaboda nga amugoberera bamuvuga nga ye kyalowooza nti agenze mu bwenzi omusajja agenda omayiza ng'atuuse empambire agamba nze yonna gye bagendera okukimalira nyina okubaayo agenda okulaba omukazi we bamuteeka nga waliwo omufu agenze kuziika agenda okuziika amwetegereza amusembera kale amubuuzeko naye nga tewambikidde ozze eno okuziika ng'omukazi yeefaanyiza bwefaananiza wuwe nga naye si wuwe avuze olugendo agizisa omufu gw'atamanyi omukazi amufu gwatawulirizayo kalisoliiso keera kwatisi ku makya ku kya bassa nga bw'obyude byogera biva wano tewali wogamba nti katugambe nti ozze niwabawo kiwandiike musimefe twawandiika daziyo kamukamu ng'obuga bwenkuyiriza wano bwe bibeera bwe bityo si byakwelowooza si byakuwandiika bumanya nti akasembe kaba katya akawakati kaba katya moto y'amaka ebeera etya byonna n'obiyiya n'obyambaza obulamu obwabutambula omuntu ati simwandikyaddeko ne mulaba engeri gye bakolamu ku rediyo ensonga ezo kyova rediyo yanyumanga rediyo twabeeranga mu kuteebereza bana balese rediyo mu visual tekyali rediyo yafuuka tv rediyo yabeeranga ngo eyo ngoma bakuba nkube oba akadde bakuba katya oba kibeera kisyanga abba akuba engoma eyo oba kwegamba era abantu abatusooka mu rediyo bazitowa nnyo si nti baali balungi nnyo ne bwewayambazanga imagination eyo nazitowa nnyo kyova abantu beekanganga nti yono divorce yona weereza omupiira ku CBS nakwata ku mutwe babanga mu imagination naye kati TV kati nze wabodaboda bampita kwali kana kuli ogamba otya kati wale yansanga nangamba bannange nalabye kasajja ke bayita Lukenge Sharifu bulijjo omanyi gusajja gunene bwe guti kibuyaga akatwala kasajja kali kati oyo Zambale tewamulabako Zambale nakola naye ku Metro FM dozali asyako ku Lukenge katono nnyo naye ng'eddoboozi liri eryo nga bw'oli lwapaka olwaleero kati nga baagala okulaba Zambale nga baloza alinga Balunabba ng'akuyitako nawe natutegeedde nga tomutegeera eddoboozi nga liri bwe riti naye ng'avaayo n'ogamba kakikano wetutandikidde wano tuli mu ssanyu lya Uganda Cranes okubanga yayiseewo negenda quarter finals mu mpaka eza CHAN 2024 njagala kanakule tunuulire omupiira gw'eggulo nga bwe gwatambudde from the start ne bugumi lyabadde otandikire ku nsonga ya tickets olunaku lwe bafulumya tickets ezo waliwo ebigambo bingi ebyayogerwa n'okutuuka mu kaseera kano engeri gye batundamu tickets eyo bw'ogitunuulira otya nga gwe Rajabu esooka njagadde bannayuganda engeri gye baadoptinze amangu ennyo sisitimu ya online tebadde nnyo wano tugikozesa mu mipiira era nanenyaakoko ne local organizing committee ku luno si kya fufa fufa tekiriimu fufa teteeseteese cyane fufa evunanyizibwa ku ttiimu ya ggwanga esamba si efunanyizibwa ku ticket tonamenti si ya fufa tonamenti eba ya CAF kati CAF eronda local organizing committee egiyambako okuddukanya ebyomunsi eyawali omupiira nga yo yeregulatinga so kino fufa tekiriimu kafu yesolooza bwebamala osolooza nga bazitwala wa bakuddizaako nga gwomutegesi fufa owuninga byonna kuba tonamenti yaayo kati ejja kuteekateeka mupiira ogwo ogambe nti gwojja buzigusoloozaamu kyova olaba ne system eyo be bagicontrollinga era lwe bagezako ku mupiira gwa Algeria okuba physical tickets kwalinga kukaanya fufa nebanga etera yakabiga bannayuganda nti twali ignorant mu nkola eyo ne batulozaako ko
olw'okwagala okwembracinga ekyali kipya juka yali opener gwe mpira ogusoose ogwa CHAN nga twetaaga numbers despite okwanga baatukuba 3 so naye mwalimu nnyo fracas era CAF nega ku kyetulabye mu physical tickets tetuyinza kumalako nakyo esooka bagaba tutuye bwe tuzimonitaringa omusajja akugamba nnakubye 12,000 gakubye kasaavu ne babigalirawo ne bagamba nedda kati oba mukola mutya mumanye online system kitegeeza teri physical ticket ate yinza nakuddamu kugiraba kade bwokola otya era zonna ziba kuba bazibala mangu bakugamba twafulumiza emitwalo 3,400 era bwe ziba sold out kyangu nnyo okola okugamba nti ziweddeko zonna ziweddeko nyangu monitaringa naye zino ezaffe shanti ngamba munene nakubye 12,000 ngiraba akanasha kona kakutte kageramu abantu 7 so ezo toyinza kuddamu kuziraba naye twakyembracinze mangu akatulaba namungi w'omuntu gwolaba ku mupiira gwa Guinea ogwa Niger n'ogwa South Africa emipiira era gyonna tegibadde mu physical ticket nekisaawe nga bakola statement zonna za online so olaba nti waliwo improvement mu nkola eyo etuyambye nnyo tugategeka AFCON talina chance yonna gye bakuwa eri bweru w'amateeka ga CAF tulina complyinga n'ebikolebwa ne CAF katulinga abali mu kwetegeka era bwe kinaagenda nekikwata obulungi omugamba nze sijja kwewuunya wano nga ne federation ekirowoozezaako nti mupiira gwaffe ogwa wano naddala eyinza otandika kugwa national team nga buli mupiira gwa Uganda Cranes gwa online ticketing kwaka tulina World Cup qualifiers in fact zigenda kujja omwezi ogujja ogwa September World Cup qualifier tulina emipiira 2 giri wano Somalia ne Mozambique katuyinza okusigala nga twadoptinze ekintu ekyo for the better in the near future nga tuwolekera AFCON pamoja era gwe tugenda otutegeka wano n'Abatanzania tuyinza okukyadoptingana ne mu league nekifuga ddala kyalunye nti lwowulira ekigambo kye bayita mupiira oyingirira ku online ticketing ekitegeeza nti bano bagamba banenya nnyo fufa temukoze kino fufa banaye tiketi nezigwawo mwaziguzizza kigeza CAF yevunaanyizibwa ku buli kimu abantu abamu naye baba tebamanyi bumanya naye nga tulina okubategeeza tournament singa zino fufa tezirina mu mukono era olaba omupiira ogwo okugulaga nti UBC yegulaga ebeera CAF nti eggwanga lyewadde okutega jukira okutegeka empaka zino ziba mu mukono gwa gavumenti fufa kyekola ewandiika nti tufunye obwagazi obusaba okuteeka CHAN twatezza ne bannamukago baffe Kenya ne Tanzania ne baweereza eri government bwe takisupportinga tekiyita kubanga government yebegenda ovujjirira buli kimu kati lwaki CAF ekwata omupiira neguwa gye tuyita national television kiba kyalayininga ne government support mu tournament eya CAF nti twakolagana bulungi nnyo era otaddemu kingi okulaba nga tournament egenda mu maaso so national television bagiwa omupiira ekyo kiba mandate era ojja kulaba Kenya ngera national television yegulaga kebere Tanzania yegulaga kati zo zino endala oba olina gula lukusa gula rights expensive game per game bakuchajiga game per game atenga gwa bei nnyo guba gwa bei kwa production yabwe nawe giraba abasajja abo gye bakola naira abavuka bali ababeera ku cameras wali omwana yabakyazaako ne bagamba nti ku kamera okwo babirako abantu nga 25 ku kamera 25 wano tubeera ne kamera ezisatu noloza tukuye production y'amaanyi sigeza nti okukola production waliyo VAR waliyo aba switching waliyo aba sound wali kwegamba nti production y'amaanyi kiba kya bei nnyo katwajabu tuyingire mu kisaawe nga omupiira gutuuse olunaku olw'eggulo South Africa twageze nga twetaaga ki ojjiko yabadde bonus kwewala birala naye nga ffe mission yaffe yabadde esooka bingi tubadde tetuvangako mu kibinja twabadde twetuma maliri era ge gabadde amatonotono gye tuli nti ku South Africa gy'obadde olaba nti ekusinga byonna liigi omanye empaka za CHAN tuluyita lupimo lwa liigi yo kuba abasambi abasambira mu liigi be basamba mu mpaka zino kati nga no doubt okusinziira ku bibalo biraga nti liigi ya South Africa ekwata kyakusatu mu Africa eya Uganda ya 5 mu 2 kati awo kati fe tuba tucha etegeza twalwanye nnyo liigi ya Uganda bwe bateeka ku lupimo ya 5 mu abo anti South Africa bwe bijja ku bikopo bya Africa ebya club zima Melody zibiwangudde Mamelodi nagira bane mugundi FIFA Club World Cup sigeza nti ya South Africa bamaanyi era basambe ba South Africa babaddemu nga tubasamba nga babadde mu FIFA Club World Cup abadde mu timu ya Mamelodi Sundowns because basambirako abatwalanga bali local best despite liga yabo kubanga eli professional ne baba local best Mamelodi abatagitegeera Dennis Onyango gyali asambira kyaliyo gyali tanna retiringa gyali akyali musambi wabwe tigeza nti fe twagezezzaako nnyo kusamba n'omutindo gw'ensi yonna kwabadde kwesitula against omugoro atukiza nti atusinga byonna era twagenza okujja mupiira guno naye nga tukimanyi tumwetaagako maliri either ajja tukuba
naye kati omanyi ebintu ebyomunsi oyinza okuba wasomanga mu kibiina nga sigwasinga but as of now olwaleero eyali akusinga nga ate gwamulabirira mu bulamu bwa bulijjo nti success tefaanagana oli yasucceedinga mu bitabo nga yabavuga ne tujja mu bulamu bwajjo nga tufulumya ebitabo ate no succeeding okumusinga kati bwekyaze mupiira guno nti ebibalo byaffe biwangula emipiira ebiri ate egyalema South Africa y'okuwangula gyatuyambye otuuka mupiira ogusembayo nga tugiri waggulu nga ffe kyetwetaaga kitono kyamaliri nga weyetaaga kinene kyatukuba so bwe mbadde nkulaga bwetu batusinga liigi ey'amaanyi buli kimu liigi erimu ssente bebalabidde ba Onyango okumala emyaka gyonna naye bwe kyazze mu bibalo ebyetaagisa mupiira twabadde smart okubasinga so natutambulirako konti ekitundu kyetwetaaze kyabadde kituyise mu ngalo naye nakitwa nitukinyweza nitufuna amalige twali twetaaga ate mumaliri ago mwagiddemu era bino byabadde bya Katonda draw abadde tetukulembeza kibinja singa Algeria yakubye Niger nagulabye nga basiitaana eri Algeria singa yakubye Niger abadde ku points 8 ffe nga tuli ku 7 twali tukwata kyakubiri omanye ekyandibadde mu kwata ekyokubiri twali tugenda Zanzibar omupiira gwaffe ogwa quarter final akwata ekyokubiri afuluma eggwanga akulembedde yasigala katwakulembere netusigala ewaka Kenya kyeyakola nekulembera nesigala ne Tanzania kyeyakola kati fabadde baluguddemu kati ffenna abategesi twasigadde waka twayongedde essanyu ku bannayuganda mu geemu endala bagenda girabira Namboole kati okinasinzira ku statement gye tunaakola ku quarter final so byabaddemu Katonda mungi nnyo nti obwedde atulabirirako kekyabadde Kenya mupiira gwa Algeria ne Niger ate ne Namboole ng'atuyina essaala zaffe aziwulira twakkiriza obagaana guno gwabadde gwa ssaala era saala yabadde nyingi Rajabu tudde mu kisaawe wano okumpiira we gwatandise tutemeretemeremuko gwe nga wagulabye gwatambudde gutya okutuuka mu ddakiika ey'ekyenda nga buli omu ali kalaadi ekisooka mwabaddemu okutya tiimu ebadde ejja performing obulungi yabadde waguseemuko gwe tuyita midfield maestro bamuyita Joel Serunjogi abadde alabise bulungi nnyo makati awo yali bamuwadde yabadde suspended ng'accumulatinze yellow cards ezitamukkiriza ssamba mupiira ogwo nebeera blow y'amaanyi nnyo kati yali alternative yali ya Marvin Youngman n'alwalira mu training kati nkulaga olugendo lwaffe okujja mupiira ogwo mwabaddemuko ebyeraliikiriza kati ng'ate alternative eriwo ey'okusatu eya Enoch Sebagala yalwalira mupiira ogwa Niger gwe twasembayo nga tuwangula nga yalwala kati ekyatuwa akalembereza lyebbanga eddene tubadde tututte erya weekend nama nga tetusamba because bano bazzeemu samba olwokutaano ffe nga tuwummudde kati ebbanga lyabadde lya recovery eri abasambi abamu nga Enoch Sebagala era yatuyambye nnyo okutandikirwako okutuula awo kuba ekya Serunjogi ate baleseemu kakande ate ng'ali mu maaso eri awatali Serunjogi wasamba yes kakande ng'ali mu maaso kokka eri so ne tuba nga Katonda yabadde wamu naffe kati bwe nalabye deployment ya omutendesi nesiseemukko tiyatidde South Africa yalese ttiimu nga yakulumba ng'oggyeko abaana ba back abasambi abasigadde omukaaga kuba yalese system bana ba back basatu wakati basatu kuteeba naye abasambi abasatu wakati n'abasatu okuteeba basambi mukaaga bonna nga bali offensive minded tewaliimu ayinamuko kadde mabega nga bo balumba baguleeta buleesi kuba kyovala ababadde batufuna nga batujja eri ne batutwala emisinde emabega nga tetuyinaayo kawunta nezifuuka kawunta zo zabadde mutakubwa yalina okutaasa era mutakubwa yakoze nnyo twabaddemu na muntu gwe tugamba ali pivot nti yatulawo yabadde Marvin Youngman eyalwadde okitegeera so gwabaddemu ebyakatula naye bwe twagenza abavubuka ne baguma naddala bwe bateebye goolo esooka omanyi buli oba ng'ononye draw ku ttiimu gy'okkiriza nti ekusinga amaliri ago gakontaininga n'ogafuna n'okuba sure olina sooka muteeba kuba bw'omuteeba ogamba kale wananteebera ogugata nga gugenderedde ne buli oba nga gukyali 0-0 tosobola kwatira 0-0 kuva ku ddakiika esooka kuba akadde konna ne muyeekyenda nga bongeddemu 3 akukuba egyo n'osiibula ne buli oba ng'olina goolo eyo ebeezitowanyo omugamba kale bona ate bamuye ekinaana ojja kuwonza okusiza nkukwate mu 10 ezisembe gugwemu emu njagala maliri mpitewo goolo yatuyambye nnyo situ emitima gy'abavubuka otherwise mbabuulira bannanga abatulaba South Africa lwakusooka kututeeba tugenda kuvaako tuyiike tube demoralized naye twa energizinze goolo yasoose okuteebebwa yatuyambye nnyo nnyo ya Judith Mugabi kyova olaba mu goolo obwedda ze bajja batukuba saalabyeko ttiimu yaffe bwejjako basigadde balaba kyetwetaaga tukiriraanye kuba tetwetaaga guwangula tunoonya maliri batupye ne gubeera 2-1
nengola abavuka bakyayine suubi abavuka tebawedemu maanyi bakyayine suubi kuba twali tweta golo emu tukugatte naye batukubye golo eyokusatu eyabadde ensobi y'omukwasi wa golo wallahi nalaba abavuka bonna nga bali wamu ne golo kipa bamukakanya nti tukyali mu geemu eno tebamuvuddemu olwa goolo eri nga tubanja kitono olowooza senga twali tutebye goolo nga batukubye 3-0 zandivuddewo mu budde obwo n'amaanyi oba tokyagayinaga kuba 3 amantu ali tugalina nga twazimbiddeko eri yasoose tubadde tubanja bitono lwe batukuba goal tetubanja kinene nnyo waffe twetaaga maliri si guwangula ka South Africa nga yina eddimu eddene ery'okuwangula omupiira ogwo so abavubuka beekutte ne babeera wamu goal ne tugifuna ne tuyambako second half ne bitagalatagalamukko but basigadde bali committed n'omupiira ogwo ne bakkakkana kye bakoze kyakukkakana kubanga omuntu ayinza okwebuuza penalties ebbiri zaze zitya senga twapakuse nga guli 3-1 twalete tuyinza creating a moments tuwesa penalty because bwe batukubye goolo 3 twakakanye ne tusambako ne tutandika okweyiwa mu box y'abasajja ensobi zonna ze bakoze ez'abakostins ova mu mpaka zino bazitukoledde mu box yaabwe nga tubanyiga nga bagezako ku defendinga nabo kati tetwapakuse kuwanka kukubagana mameme kubakubagana mameme okubayo mukube but twagukutte nga tubasambako ne tubaleetera paka mu box ne batema ayimbisibwe ne basongawo ne tubanyiga paka mu box oli nakwatira mu box ne bagaba kati okindeeta wano Rajabu abantu abamu abatunulizibwa omupiira abamu bavuddeyo nga bagamba nti waddeyo okubuusabuusa mu penalty zino ebbiri ze twafunye tusooke ku penalty eyasoose gyebakubya ayimbisibwe ga yamukubye mu kifuba wano mu kabedo abasinga balinga abataakirabye kiyinza kuleeta penalty ne tugenda mu VAR bwe decision ya referee gye tebatunulira ku penalty eyo wagirabye otya eyayimbisibwe nagirabye yabadde penalty kubanze bwe bamukubye ekisooka entaputa y'amateeka yekwangwiza okumanya ebintu dirweba penalty nelweta ba penalty ekisooka ekitamininga penalty kyekifo wooli kyekisooka area gye tuyita 18 yards box eyo yesookerwako ditamininga penalty ebira binanga tebinajja because bino ebyokutema bakuyiwe n'omusaayi oli akutemera mu center netamera penalty but area 18 yard box ekisooka ayimbisibwe mu yabadde ekyokubiri penalty ekiddako ekirubira kibadde kyani abadde n'omupiira ekirowoozo kibadde kiki abajjukira penalty gye baatukuba yali ya musambi wala penalty gye baatukuba omusambi yali mugezigezi oli owa opponent side nti twali tugenda kiryalinga omupiira defender afa agenda gukiryalinga oli n'agumwesoka yabuka na buusi n'amwesoka mu maaso kati ono agenda ku omupiira teke yagikuba musambi obugezigezi obwo kasita oyingira ku mubiri gw'omusajja n'ogulumya mu box yes ekisooka box kati mu box omwo kasi olumizaamu omuntu yamukuba teke naye nga mu bulamu bwa bulijjo wandigambye naye omupiira gubadde gwa divorce agenda kiryalinga nagugudde mu bugwi omulumiza oli yeesula mu bwesuzi mu kigere yeesula mu ngatto y'omusajja n'amukuba teke gye yali asinzidde okukiryalinga omupiira nagwa wansi ne basongawo wabaddewo bode contact mu ahimbisibwe tebamukonyeeko yamukubiddwa baba bawakanya penalty bendiko tusoose ekya box yabadde mu box ekira tewabadde bode contact emulumya bamusabudde teke mu kumusabula teke yabaddewa omupiira ng'agulina aboolekeza n'omukuba teke n'agwa ku ddiba kitegeeza oli yamukubye mu lwaza ave ku mupiira of course ne buba ng'agenderedde kujja omupiira naye kyavudde mu kwagala okujja omupiira kyalumiza kati mu ntaputa y'omupiira tugiyita denying a scoring opportunity onnemesa omukisa gw'okuteeba kwebadde agera k'omukuba n'agwa ate akyasobola okugenda okuteeba kati efirimingi emuyambako nti leka mulemesa katumuwa omukisa gwe mukwate enkwate so penalty yabaddeyo ddala etaliko wadde kabuuza era weebuuze gwalabyeko reaction y'aba South Africa nga bagiwakanya wadde ne bagibakuba kwalaali bakkiriza eri mwalaali kuba senga abaddemuko controversy bandigiwakanyiza kuba yabadde eseeseetula Uganda kubaliraana bati bategedde kye bakoze ne penalty esembayo yabadde ntuufu bade ekyabajjeko nga balaba ate yebagira ddala mu muzannyo kati eyo penalty eyasembyeyo bwe bakubidde ani we bakwatidde omupiira abadde yebera ball to hand and bubye biki kati yabadde handball twawulire ball to hand kyeki ball to hand etteeka ly'omupiira ifabu lye yakola lyaleeta kyobula baleeta jo slow motion zezo nga bumwazirabye singa omukono gwange gubeera mu butonde we guyina okubeera because tebakutondangako nga emikono giri bwe giti
bala positions we gwino okubeera ng'omuntu omupiira gukusanga emikono we gino okubeera gwe guba omupiira gwe gukulumbye gye bayita ball to hand mupiira ku mukono gwazze ne gusanga omupiira gwasanze buli lwokola movement y'omukono ne gusansabaga omupiira ne gugusangayo handball omupiira omukono gunoonyeza omupiira gye guli eba handball bw'olaba incidents eyakubisiza South Africa penalty alina obusobozi ade yalaba akatambi omukono gw'omuzibizi wa South Africa gwadde gutya gwabadde gugenze nga guvudere ku mubiri gwe kitegeeza ne bwa si kye wagenderedde ke wakozeemu kano omupiira ne gugidde okugenda gye gulaga wakozeemu kano n'omirya mukulu oli omupiira lwaki gendera nnyo abazibizi lwaki bo bagenda baleetamu crosses akola bw'ati emikono agiteeka mabega kati gwe ne bw'ogumukuba ng'akoze bw'ati tewaba handball omupiira gumusanze ku mubiri tanoonyeza mupiira kufuuka handball omupiira gukoze ball to hand gwe gunoonyeza omubiri gw'omusambi entaputa yetteeka era gendera nnyo abasajja baabwe bati okitegedde so enjawulo ya handball ne ball to hand kyekyo omupiira gunoonyeza ddi omukono gwo ebeere ball to hand n'omukono gunoonyeza ddi omupiira ebeere handball so yabadde mu motion agakiryalinga ne basangayo eyo tebaako na kubuuzabuuza penalty za Uganda zonna zabadde wajja tudde ku VAR omupiira gwadde gumaze okutambula ne bagwera ne bagujjawo biki nga lugugenze n'abantu ne basigala nga bacomplaininga wali bwe bazizza mu slow motion we twalabye nga ba Alan Okero bacomplaininga bakola bwe bati bagamba nti wabaddewo ekisobyo ekibaddewo naffe okuzzaayo emabega mu kusooka tetwagula byabadde bagulaba VAR we yazze nezama bateeka mu slow motion ne tulaba ekisobyo ekyabaddewo decision ya VAR soko gitunulire n'abantu engeri bagitaputamu abantu abamu bacha VAR enyiga nnyo nga teri ku side yo ekyo kituufu bwebeera ku side yo ebeera okke kati esaawa ze ntwogere ku side y'aba South Africa wabayombye nabye wabadde okusika omuguwa wakati wa refali ne baagala okuyisa mu refali esambagale kochi najja n'abajjawo VAR eno decision yayo egatta kyenkana ki ku mupiira guno nga bwe walabye omupiira ogwabaddewo gweggulu kati VAR kye yajjawo ye vibe ya naturalism mupiira nti erina moment ey'okukandaaliriza kulinda goolo maze ogiteeba mujaganya ne bagisala nga weeso eddakiika 5 tate tugisaze tugikuutiza ebyo yajjawo essanyu ery'obutonde kati byakulinda ye bategeerera ekyo yakijjawo kati ekirala kye yayamba era bw'oba otaputa VAR ye tekinologiya alumya ate asanyusa oludda olulala alumya mu budde bwe bumu yabikola byombi abaako gwawo essanyu ne gwalumya taliiko nti kati gwe nakuwadde essanyu kawateewo eddakiika 5 ate nnumyoli yabireeterawo bwe kuba luyi akukuba olwene netema ne limwenja liroga terikaaba ye VAR yo yekola jakola buko so VAR gye tunagenda okugimanyira nga bwe nagambye nti ekya online ticketing twakyaniriza tujja kyempressinga VAR gye tunagendera kuba kati nga buna Uganda buli omukati waliwo abawagizi nga aba Arsenal VAR mu Premier League esize tulugunya season yewedde yabatulugunyiza nnyo kati bwokwata Arsenal waliwo awagala Uganda Cranes yabadde Nambole ate awaana mpaane kola bulungi awaana bane batwetera VAR tutte ku quarter final sasa babadde batubye kuba goalo zombi zagenzeeko mu VAR za penalty zagenzeeyo ne bazituwa ne tuziteeba so VAR just kugitegera butegeeze abasajja abo bali kini nnyo ababeera ku cameras nga bazirondoola baba kini nnyo kyovola ebiseera ebisinga referee aza n'obutabiraba esooka referee abako mu distance lwaki abasambi ade baliraanye omuzibizi wa South Africa bo balabye nti akutte tekisooka n'abaagukubye yalaba nti gwenkubye gublockingiddwa mukono gwa musajja era yawanikirawo ne referee sayizo kwata kirabye mangu nnyo bwatulako ne w'omuyambi we ng'abadde wala nnyo mu distance kati communication ejja abasajja bali balina kye tuyita tight angle omupiira baba bagulina bwe bati agulaba yaba yakalabye edda era buli lwolabanga omusajja awuliriza baba bamugamba nti kyotalabye ekitambudde mu dakiika 2 ekisembe kibaddewo ekiti ze nalabako ku penalty gye baakubanga bayita abasajja obajja mu kasenge batya German Bundesliga yali half time nga omupiira dakika 5 bwezagwako ne bongeramu 2 kati mu 2 ezo ezaali zitwala mu half time ne mba mu incidence eyakolebwa basiko omusambi esaati n'agwa yali oba Hurricane n'agwa wansi referee yakitwala ango mu yakirabira yakiraba bulungi yakiraba nnyo nti baamusise yalaba ngo boli amwekonyeko bwekonyi n'agwa wansi
baba akagenda jukira ba referee be basemba mu kisaawa basemba soka ba referee be basembayo kati baba kyekunganya seti yaabwe egende mu ttano baba sabi bagwereddeyoko nga bamuwa communication nti wabitegedde nno waliwo wano a penalty opportunity nti aha omusajja bamusise busabaddaga kutaba bamusise lindako nga abasambi bayingidde mu ttano bagenze kuwummula ne babayitayo n'agenda ku TV nafe bakitwera ku screen abalaba kuba displaying ne bagikomya omuteye nga baamusika kyekyamuteeka ku ddimwa n'akwita whistle n'agenda omanyika tesi yagenda fourth official n'asigala yagenda mu ttano n'abayita nga bakayingira n'abayita timu zombi aziyita mujje ne badda ne bakiraba nabo baki displaying ne badda abantu abadde genda owummula ne babaza mu kisaawe n'asongawo kipa n'agiyingira n'omukubi ne bamulonda ne bakuba akanya ne bagenda mu bukuumula nga tumaze okuyingira Rajabu nga fasapo ogimaze kati kino kyenkugamba Rajabu omupiira gyo bwadde gutambudde kubanga egyo bayita half time tetegeeza nti omupiira guwedde kugambe nti wakyali kiyinza kukolebwa kya mupiira guba gukyasambibwa because ne biba bikolebwa mu ttaneeri biba bikyali bya mupiira beeterereza kitulu kiddako baba wakwetereza mbweza muba mukyali mu game baba bwikadde kakweterezaamu era nze kankubulire incidences ezimu bamanyi n'ogaba red card mu ttanaawo nga muli mufulumye mu ttanaawo eyingira oba mufuluma kati oyinza okuba ofuluma ng'olina kuyingiza ku kisaawe n'omukubo bakikonde nga muli mutano ne bakulaba agikuweerayo nga n'abo kusale tebagirabye mugenda okudda nga bagamba otakomyewo bali 10 bamumyusiza tebategererwa kitakomyewo ku katebe abatudde katebe nga tonasaba waliwo saabu gwe nalaba tiyasamba na kumpera ne bamuwa emyufu yakozesa olulimi oluvuma nga ali katebe yali yakitingira katebe ofuna red card nga toyigiddeko na mu kisaawe kyokubye kati no coach kale yabatajja kusamba gwe mulimu gwe ku touch line naye omusambi alizo yingira ekisaawe ne batagikulize eno bagikuweera wali n'otagukona red card ng'okyali katebe n'oyingira ttano ogenda kati gwe bupiira ogwo pira kunyuma ngo okutegera kati nakiza ku kino ogwaffe gwadde gumaze kutambulako seconds oba nga ziwera nga na mutano tugenda olaba nti banaye muyimirize kwa VAR yakwekennenya kyovula musajja ayimbya ne bagolo yagikutiza ne wayita eddakiika nga bamugamba kyetulaba kyekino tasooka kugenda asooka wuliriza bali bakola zi replays tulaba ne batuna paka batuko kukanya nti mutuufu kyetulaba wano eno penalty kati bamugaga jangu we confirmingire kati naagenda nalaba nakomawo n'abagira nalabye obulamu bw'abana Uganda nga buli mu ngalo za referee oyagenza okuverifyinga goalo eyokusatu eyo penalty eyokusatu agenda ku VAR nenkulabiranga buli omu ali ku mavivi pressure eyabadde olunaku lw'eggulo nalabye abaana b'obuwala nga bakabira mu kisaawe nga batukulembedde nga eziga litonya kitegeeza kino Rajabu opiira guli emotional kyovulaba mu bulamu buli muntu alina amaanyi ge wegali nze ndaba bwe ndi mu omupiira nali sijja kusobola kubeera munywamu nga mpagira omupiira naye siyinza kugabanya bintu ebyo bibiri kubyagala nnyo nti njagala ennyo eccupa ne bwe saali badde musiraamu njagala nnyo n'omupiira tosobola obaako gy'oyiika ky'oyagala ennyo omupiira guli emotion gukwata okuva ku mutwe ku mutima ne mu musaayi abantu babakuba ne bakaaba oluusi bakabira ne ttiimu ze batalina kukakwate zimaniu zibakabya zaseno zibakabya nze Brazil ya 98 nali ntandise okutegeera negumya nali nsobola okukaaba France yakwata Brazil gye bali batandiko audizo nazo nanga bakabeja ba Ronaldo ba Rivaldo ba Dunga ba Roberto Carlos batukwata ezo ne batugira bati abo Zidane ne batusejjalaza ngoyizo kabira ebyewala ebyo naye bwe kyatuse ku gwa Uganda ng'owulira it's you playing twabadde ffe abadde mu kisaawe so nze abaana abo abakabye nkitegera kyabadde bayitamu nekikulaga obwagazi bwa ttiimu y'eggwanga era ndowooza kyensaba FUFA enonye ebibula mu liigi yaffe abantu abagala omupiira gye bali abantu omupiira bagwagala teekateeka mupiira gunyuma ne ku kilabu abantu bajja kujjanga balaba omupiira twala nti masaza babeerayo abantu yes lwaki FUFA teyeebuuza ku baana abasajja kyama kye kiri mu masaza ekyemasaza kiyinza obutakola mu liigi lwaki ekyessaza kikwatako era abantu bawulira bwe bavibinga ekiringa mu Uganda Friends ya December eyo yaffe tetwawula ekyokubiri
teri muntu gw'osanga ayimba Vipers nze ndi wa Vipers n'atuuka n'okulwana oba agiyombera oba Vilo Express oba Mbarara City naye amasazi ogawulira abantu ne bavimbiramu ow'Ebuddu tomugambako nze ow'Ekyaddondo toŋŋambako ow'Eggomba tomugambako gw'omukunja asera tebakugamba nako okitegeera kati akakwata ako liigi yaffe ebulamu kakwate era federation bwe bayakuyiiya akakwate ka clubs ku bantu kye balina okunoonya because esaza bwe kikoze national team bwe kikola n'Ebungereza fe abasoma ennyo ku mupiira gwe twagala gwe tuweereza n'abantu ogera n'osanga ettiimu ez'ekisooka bazima nga ziri ku kye tuyita community model clubs oliwo Mengo eyo Mengo FC yammwe bonna ab'omu Mengo Liverpool okujjamu club gye bayita Everton ebambiranye gye mukuriyetinze mu Mengo Mengo ne muva mu Bulange oshegera kati Everton nebeera mu kibuga Liverpool ne bakuriyetinga embiranye yabwe nga bali omwo nga balina n'ensonga lwaki tweyawula Manchester kwayo tiimu ebbiri waliwo ensonga lwaki tweyawula yes waliwo eri United waliwo n'ey'ekibuga era ensonga zibaawo ezo ne zikula n'abawagizi baazo era ogenda okulaba ng'eri eri United yesinga amaanyi n'abawagizi because bali wamu ye Manchester eyawamu that's a United Manchester oba okitegeera kali kabuga kibuga nti bateekawo oluusi for budget purposes tusanyuseemuko n'ebirirwa byaffe nejjanga ekula mpolampola kyovula betutumulyayo lyo lijjidde mu ssente nnyingi ez'Abawarabu naye Man United yajjira mu bwagazi nti yaffe Manchester eyawamu so sembeza clubs zino omuntu agenda n'akubuuza si mu kwogera obubi omanyi Vipers kyekitegeeza Vipers zegwanga musota guba musota kati mbula akakwateko n'omusota owagire club eyo jjajja togifiireko tewaliwo bikwatagana kakibeere kigambo Express bebiyita The Venoms kakibeere kigambo Express bw'okiwulira tebikwatagana naye lowooza Wakiso Giants kati Wakiso Giants baali bakoze ekintu ekiriyo nti bakabeja b'e Wakiso omuntu yenna awangaalira omu buli lwandisambinga ku Kyabaggu Wakiso yenna nga district yanditegedde nti ki erina ttiimu yaayo olw'erinnya ly'owulira lireflectinga nekyoli lero bwe tutandibadde na Zibuddu FC mu liigi ya Uganda waakiri yiyayo Kitara Arua Hill Kitara owulira bitundu Mbarara City ekyawangaala awo amaanyi galina bantu abo Nyamutyobora naye kati bw'oleeta obuleesa erinnya eryeriyiye omusajja aleeta wano Sowana bondi ye ya mmotoka Sowana FC kati omuntu gw'omukakajja awagire Sowana kubuze kuki kakwate ki Kirayanga era neeyitawo neegenda Kirayanga alina issues zaali zaayo nga za management naye kati amannya ngaago buli oli lwawulira gwegenda Ebungereza zonna zonna ozisoma ezi Nottingham zaani bitundu byabwe bitundu laba ttiimu eddayo ng'ali ku eyo omwana akula eno ye yaffe ne bakuleeta ku makide ng'akaana ka myaka 6 kambadde sikaafu enkofiira omujoozi kagamba ffe tuli ba Brentford tuli be Birmingham totunyumiza birala byonna bwe ne bw'ogamba nti maani owangudde ebikopo bingi nze tonzija ku Birmingham ye yaffe kyekiri e Germany bitundu bi Frankfurt byowulira nabyo bitundu Bayern kiri mu Munich kitundu ekyo kati omupiira gye tulina okudda eyo kunoonya akakwateko abantu olwaleero amasaza okuba ne vibe koki ogiraba koki gemu ku masaza gewolowoozeza nti mu byettutumu eyinza okuba teyina nnyo but eyina era abantu abayinza okujja nga basinga omupiira gwa Express ne Villa abantu koki buvuma ku bizinga genda olabe ku mupiira gwabwe ku makide bajja weza abantu abatawera na bantu nga olaba omupiira gwa Vipers oba ne Express bantu bangi naye fe tubanyuma ebiseera ebisinga kankubuuza kino Rajabu abantu abasinga bagamba nti Buddu bwe tatuuka ku final ebisawo tebijjula how true is that ekyo kikyamu yetinga amasaza amalala gye gali ate nago galina abantu era tulabe ne ku final Buddu kwetali ng'ebiseera bikola statement ngenda kujjukiza omupiira era enjogera eyo yava mu 2019 lwe twali tusemba okusambira ennambule nga bagenda okirenovating nga jjukira towards covid biki ebyo omupiira ogwo gwali gwa Bulemeezi ne Busiro Bulemeezi yali kalekaleko ko gebaddemukko ng'ezimbye fan base olwa performance but Busiro teyalina they were nothing bati batukakawona ku final naye bamobilizing abantu okulaga omupiira gukolebwa vibe naddala ogw'e Uganda the more you perform better the more attraction gyokola eri abawagizi Busiro egenda okutuuka ku final ng'emakinze numbers baba n'abantu abajja abangi ennyo nalaba final y'amawokota
yali Mawokota ni yakuwa Mawokota ku final gye baaluzinga maama kuba wali Busiro yakuba Buddu 2-2-2-2-3 Bulemeezi nekuba Gomba 2-2-4 Buddu yakubye Kyaggwe akalaba n'omupiira gwa Kyaggwe ebbanga lyonna oliwo Kyaggwe ndiro mwali mwekiriza nti musobola okukola numbers ezabadde Namboole abantu bawambye ogutundu ng'olaba Kyaggwe bambadde green waabwe nga bangi ne kutuuka ku final kwakati abantu abo vibe teeza kujja nga bakyali bibinja bakomye mu bibinja naye kati buli awulira nti kati olaba ogwa Uganda kati lino omupiira gw'oku Saturday akakasawe segati kabadde ka online ticketing nga byaffe bya kibuli kya mitwalo ena kitundu kiba kigera tuza abantu mitwalo 9 nti buli kyo kyegera bamu abantu babiri obadde olina okulera omuntu buli muntu abadde controlling tickets obadde olina okugula ng'olina gwoleze tukubiseemu egyo bantu mitwalo 9 vibe kati mpira kwa Saturday bannabyabufuzi obadde ogera kulaba n'abadde mu campaign ogwagamba sisigala kajoza abadde agenda kagula abeereyo gwasisa abantu. The more you perform better omupira guzimbibwa vibe kati lwaki nzira ku kya Buddu Buddu lyesaze eri kubye final ziri consistent okuva lyaloza ku final ya 2015 nga singa amukuba ezo Namboole twali Namboole awo ye final yasoko sambibwe Namboole nga bamulambuza Namboole bamukwata ezo Buddu teyadda mabega Buddu ebadde ngeetuuka ku final oba ku semi final awo nga tevaawo kitegeeza timu yonna ejjeesama empira neva mu bibinja kwota semi oba ozimbye fan base mwaka ku mwaka ogw'omudiringanwa kati kino kyogeza ku kya Buddu nga baloza yokayoka ina abawagizi lwaki balabika nti bangi performance nungi eva buli mwaka baperforminga bulungi bapulinga crowd okujja kati gwe Buvuma akomye mu kibinja olireeta ddi abantu abangi proving ensi nti olina abantu timu yegatibwako abawagizirwa performance gwegezaako obugezo olabe final nga Buvuma atuuse ku final olikakasa nti eri abantu abava e Buvuma enaku zino Bululi yefudde kuba abantu gwoyinza n'okulowooza nti final ya Bululi teyinza nava abantu bawera 10 bwegirinde tukke ku final well eyinza obutapiipa fena tetwenkanankana eyinza obutaweza bawagizi b'e Buddu naye eyinza okukola statement kuproving nti obadde onjajinga bubi nti nsirina bawagizi bwe boolowooza nti nyina ani ava Nakasongole eyo okujja owagira omupiira bayinza ozireetaawo olwa vibe tuli ku final. Omuwagizi ono akola kinene ku mupiira okuwangulwa of course motivation anti motivation y'omupiira ya mirundi ebiri physical motivation y'abawagizi vibe eyo then psychological motivation eba mu kasente ke balita ne bakuwa ke tuyita ka motivation no settling obwongo bakuwadde akasente tulina mabanja account erese message notification eguddeko obukadde 5 psychologically settling esanyu kati Namboole bwajjula enduulu ye motivation eyo omuwagizi musambi wa 12 era kyovola buli mupiira gwedwa kagubere gwa bawulu na bafumbo bagwagala ka abawagizi bamobilizinga bawulu bafumbo bamobilizinga olaba otwabira mu covid abasajja abangereza bagezigezi bayiya okimanyi bayiya sound wa crowd mu kisaawe nga temuli bantu naye nga mulimu olube lw'abawagizi bayiya ne bugundi balinga buddami bwe bateekangamu kati obusambi ng'owulira enduulu bw'otulakolabanga abantu abatudde abakuwagira omupiira tolina wogwawukanira na kuwagira oba obeetaaga balina okuteeramu sound effect yes crowd vibe ne kumotivatinga ate ebisajja byalingaga bigezi biri ebyali bikontrolinganga sound kati fa bawerezaga empiira egyo nga balaba moments zino za ku hypinga nayongeza olokyaliga babudde bwebajja bune bisambako ebyabwe nakakanya bagabako kandi banagenda kubuuza bwe guba gwa cross baleta ne bayo bagaba omuwagizi wakola kinene nnyo omupiira guno nnyo era ebimu ku bibonerezo batunuulira ebimanyi bye baluma abantu kasita mukola obuvuyovuyo bagamba ogenda kusamba behind closed doors ekyo kimu ku bibonerezo by'omupiira gyabadde wano Kenya abamu babawagizamu babakendezezza kati no babakendeza bukendeza kuba babawadde benefit of doubt nti bategesi toyinza kubajjamu naye osanga eggwanga ne baligamba ogenda samba temuli wadde muwagizi n'ogwo ekyo kiba kibonerezo bakimanyi ng'ekyo kyo kyalinga kati so omuwagizi sebo tomunyooma waliwo omupiira ogwali gwa African qualifiers Abanakenya bagambye tetwagala bawagizi mu kisaawe ne bagamba tetwagala Uganda simanya bawagizi mu kisaawe gwalimu nana twali bali basambira Namboole ku website byabete biqualifying bali basamba uziti Mozambique nga bakyaliza Namboole we bali awo
kati bo baamanya ekisooka lwaki bagobamu abawagizi baali ku neutral ground naye nga tebe bakyazizza bakimanya mu mbeera yonna jukira omupiira gwonna n'ogwasooka gwali gubalaze crowd eyali egenda okujja ebere against them abeeyita ba home team abakyazizza babeere nga balina opponent side ng'awagirwa nnyo bagamba twabirabye ebyogwasoose abantu abazze ku lwonana kati otuba nga ffe abakyaziza bannakenya ate tufune oluba olusinga nga lwa opposite team ne bagaana baagala kuba bakimanyi kyekigattako kafe esobola okukkiriza of course bakuwa benefit of doubt nga gwe oyinza ogamba nti nze ngenda gusamba seetaaga bawagizi so tusuubira kuzzaako ani mu quarter finals omupiira oguddako gwa Saturday kati essaala yaffe ya leero ekibinja tukimanyi tugenda kusamba kibinja ddi ekibinja ddi tusamba akutte kyakubiri kuba ffe twakulembedde eno kati ekibinja ekyo abantu abali mu line abatunuuliddwa bali basatu kirimu ttiimu nnya naye omu bamusensebula dda n'avaamu abalayo obumazi Nigeria gwe twali tumanyi nti yali super power Sudan yamukuba nnyo Senegal n'amukwata emu bakuba ebiri n'oba ng'owanduse ogwokusatu agenda kutuusa butuusa luwalo n'ebibalo biri bwe biti abakulembedde ababiri Senegal ne Sudan balina points nnya bagenda kwesamba olwaleero owookusatu ye Congo Brazzaville agenda kusamba Nigeria eyavaamu edda mulimu ebibalo biri bwe biti omuntu ayinza okugamba bali bagenda samba syndicate esooka bakulembedde bombi bajja settlinga for a draw bagende ku 5-5 oli bwayinza okirowooza but waliwo omuntu atali safe ye Senegal tali safe bw'oplayinga for a draw oweza 5 points n'oli akozesa draw Sudan 5 points superior goal difference Sudan emuyisaawo Senegal inejo oba points 5 ne goal emu Congo Brazzaville senga akola ebya Sudan bye yakola Nigeria ekitono n'amukuba ezo 2-0 agera ku points 5 n'akusangayo goal n'abanga alina 2 goyinemu kigeza bakulembedde kaba kaweddemu kati nkulaga syndicate kategeza goal enyingi nazo zigenda yambako nyo gukimanyi no South Africa eri South Africa zeyoda goal ati bekanyekanya obonero ne Algeria abamu tebana kukimanya basi baganye na Algeria yatukuba opiro gwasooka mukaaga Algeria ina goal nyingi yatukwata 3 erezo zezasizo yakuma clean sheet 3 nga tebamumwanukudde awo zezimu zitoyeza basi baganya obubonero South Africa kutebwa okwo jukira yakuba Guinea 2-1 ogwafe gwabadde gwa 3-3 bakola malina Algeria so tabadde na superior goal difference ye yamusigaza kati ekibya kitugenda okusamba amagolo gakola kinene kuba nkugambye n'okulembera kwa Sudan goals yakuba Nigeria nya era bwakola amaliye gasinga okusabirira kuba ina superior goal difference ya nya ayitawo kati gwe Senegal bokkiriza draw eriyo Congo Brazzaville kyotamanyi kyagenda kujja mu Nigeria eyavaamu eddakiriza sikyalina kyenwanirira era n'okusobola sikyakutya abankuba Kenya ku 0 ono anankola ki ekinaaba ekipya asoomulekera nga bakuba 2-0 ng'omusenegal atulabako ngadde kigeza naye asaba nnyo Senegal ayagala guwangula yave mu ebyo ebya circus abasinga onako olweggulo wali omupiira gwadde genda maaso nga naffe tusamba gwa Niger Nigeria tebagufuddeko naye gwabadde gw'amaanyi gwadde gutegeeza ky'amaanyi nnyo nga bw'okiwulira nnyo era ogwo omupiira nze obwedda ngufolowinga kubanze netukolanga nti kulembedde ekibinja gabadde maliri geeri tubadde tuyinza okukwata ekyokubiri senga Algeria yawangudde ebadde gera ku points 8 ffe netukwata ekyokubiri tubadde tugenda Zanzibar twere tuva ku home ground tugende Zanzibar Algeria ebadde esigala wano but dread era nze mbabuulira kino mukimanye Niger yeetaaga osalirayo enkoko yabadde mu kulemberwa kwaffe ekibinja abantu abamu tebakimanyi Niger yabadde mu kukulemberwa kwaffe ekibinja okwata omusajja yafunyemu kibumba ebyabadde bibiri in fact ng'obusajja nti bujinyi ng'obumanyi Obuwarabu bwagala gutegula guwangula ne bukola byonna Niger nga yakoze ebintu twagikuba wano sewo nekyegeeza nti Algeria eyo yatukwata offside nayo Algeria yadde sinyangu nakyogerako ko nali ku CBS mbagamba abategesi kye nabanyiigidde kyabadde ekyo tusoosa Algeria timu faye tumanyi nti y'amaanyi mu kibinja baali batuwaayo ku ttiimu nga Niger oba Guinea gye tutandika nayo ne tuguma tugenda osanga Algeria yali ejja tukuba akagolo nga kamu oba no gisuula amaliri naye batusoosa ku musajja nga fear factor eri awo atusinga buli kimu gwe abagendera omupiira okimanyi
tiimu esizaawo Uganda okugenda ku quarter final si yagula omupiira gwa Algeria gwe bagikuba 3 ekituufu yakyusizaawo buli kimu Alan Okello ne bamuggyako ekikomo byonna byakyuka ekikomo kikyuse defense yonna yonna ekyuse Odongo baani yonna ndoza kochi ayina ensonga lwaki yajjako Alan Okello of course yakinyonyola pressure mwana muto yali teyeetaaya era nze nzikiriza nti bwe bamuggyako ekikomo tulabe displays Alan nga yeetaaya kuba kati obeera mu kusitula ttiimu ate n'omugikulira ate ebiseera ebisinga abagoberera omupiira abantu betuyita aba forward eno mu maaso si balungi nnyo mu bukulembeze kubanga omupiira gwabwe gwa bwongo bakozesa nnyo obwongo bayiiya byakusala kola ensi beetunuulira kati ekikomo ekyo kisakisidinga nnyo ku babbako baba goalkeepers waawo n'akomaani nga n'atona nalaba ekiseera bwe kiyimiridde ayimiridde obi n'amulaba ne goalkeeper naye bwali bwakusimana ne guvaawo ateekinga eddakiika emu bakubira atula ekisaawe n'akyorganizinga but omuntu ali mu maaso ekisooka okyuka otunulira ttiimu yo gyeri ogyorganizinga naye nga tolina okyuka odda omupiira gy'ogutwala eri okuteeba eyo challenge ku bantu abasamba nga bagenda mu maaso oba obuvunaanyizibwa bw'okubeera bakaputeni kiri tekiniko oli ayinza obutakimanya naye omuntu aduumira ttiimu ng'alina kyuka atunula eri gy'abaduumirira ba midfielders ba defenders ne goalkeeper naye ng'ate bwagufuna obuvunaanyizibwa bwe buli nti gutwala eno kati okutaataaganyizibwa okoso ekya Alan kya paying off ekituyamba omusambi ne yeetaaya n'afuna freedom ku kisaawe obuvunaanyizibwa ne babuwa Torach n'atalabise bubi nnyo akoze ogugwe Torach ne bamuwa ekikomo performance ya Alan Okello mu tournament eno ng'ogyeko nti gy'abadde mu liigi yaffe ya Uganda abadde akola bulungi yagenda Algeria n'akomawo byagaana performance ebadde etya bw'otunuulira ng'ogyeko abantu bamuratinze nnyo waggulu nnyo guy oyo deserving everything yeefuddeko nno he has achieved kubanze nkubuulira kati nganze abeera mu byemizannyo abasambi bangi nnyo aba failings professional stints ezo career zaabwe ne zisaanawo ne bagenda frustration eyo biki byonna byonna nga bw'obimanyi babeera frustrated nnyo so bangi ne Alan enva gye yava ku Parado n'akomawo ewaka yadda n'obuvune n'awona decision making y'okuva ku KCC abantu tebakimanya kiki yayitamu KCC mother club eyamwola n'agirekawo na opting ogenda ku Vipers tewanyi kiki kyali kitegeeza because n'ensebe ekutulire to prove them wrong n'agenda ku Vipers n'awona neyesitula by then coach yali byekwaso mole byekwaso KCC yali ani waliyo Alan Okello yabeererayo waliyo yabeererayo luli emabegeri mamole baaliyo ne Magera baaliyo nga tanagenda ku Parado yali akyali yawo kakati abolaba bwajja okuwona neyeetikka league nga top scorer Vipers nagiwangulira ebikopo bibiri kati olaba success mu season yeeyo kati olaba najja ku national team bwe tugenda mu World Cup qualifiers gaya abadde performinga bulungi nnyo tuzze mu ya AFCON ya qualifiers ogenda e Morocco ya performance yabadde omu ku basambi aba performance obulungi kati akirese ne mu kyaliso consistency ye mu buli wabadde alabikira tavumbedde asigala yesitula era nze ndowooza yeegaseeko nnyo wenniza okumulaba wendowooza senga Katonda n'aba mutambuliddeko gwe mutendera gwa AFCON mwe tugenda nti bajja bakumontalinga wano tobeera e one game wonder ojja ogattako kati otuuka ku AFCON olwanika olunene nnyo olulimi ne ba pro nti osinkanya Egypt y'aba Mohamed Salah Senegal y'aba Sadio Mane kati bakuteeka ku lupimo olwo nti wootuukira okuimpressingira ng'oli mu basambi abafaanana bwe batyo oba okwalifying okubeegattako e Bulaaya kati wetulinza awo senga tafuna buvune foomu n'etaka ne karakita n'esigala nga yeeyo nze ndowooza nti senga napafominga nga bwe tumulaba Alan chances are high ofuna deal ensava Dr. Lawrence Mulindo ajja ofunamu ku ssente z'ogamba nti ddala nsava tuyinza okulabako ebyafaayo bino netulabako Alan Okello ng'agenze mu English Premier League siyinza kwesuubiza bitasoboka Premier League eyo eboola naddala ng'omupiira gwammwe si gwa kuteekateeka nze nzikiriza nti emipiira Uganda tunaba tuteekateeka mupiira we just outsource talents from anywhere osaka vubukaawo kasambasamba omujja amasomero n'okasoosinga n'okaterekako mu masaza bwetu bwe tukuze ebitone byaffe era kati abaana babadde ku ttiimu eyo basamoninga abasambi 25 11 Masaza Boys Masaza Boys abali ku national team Ukraines Masaza Boys abasambi 11 bajudise Mugabe abatebye goalo babadde single top scorer 218 ba Marvin Youngman abajobero Serunjo abadde Busiro ba Gideon Odongo ba Arnold Odongo babadde Buddu so ba Unicenter mbali bulemezi timu yejudemu abana b'amasaza bangi kati bwetu fe tukuze ebitone byaffe era otandika okumunyumyako orelatinga somero saza
ne club national team temuli mu academy ate saza limata nalyo limatalinga kinene eyo kati platform yasigala mu Uganda yekuŋŋaanya buli kika kya Musami Mukasonda kansi n'ava Kasese nga Mukonjo n'ava Mbale nga Mugisu n'ava Arua nga Mulugwara n'ajja mu ssaza ne limutula n'agenda mu league then nafuna omukisa ogenda ku national team bonna bo trends zabo teziri mu academy nga bwe mbakugambye bakuziddwa somero saza club national team bo balete muri mu mbozi za club tetuyina nnyo academy wano zikola nnyo Uganda anti kye bayita academy tetukirina tuyina linnya tuyina kye bayita academy tetukirina lwaki kugambye bwentyo oli wa mawulire genda gwe kwata kamera yo ne muganda wange yagikwata gwe owulire nti baŋŋambye ko academy bweti wali ogenda okwatula ebikolebwayo ekisooka academy they categorize myaka emipiira egisambibwa buli age category tegifaanagana omwana wakati w'emyaka 6 n'omunaana osanga academy za wano asamba size 5 eno nawe divorce gyosamba nga terefine esamba si bwe kiri joint zino zikyali nto obunywa bukyali buto bwokaka busimula omupiira ogwa size 5 nanga alina masa agenda ne mu gym nenkola masa egume eringa ya Jack Grealish omupiira enyanda gyenkuba omupiira gwe kubisega Jack Grealish kati ezo teziba academy omusajja akuza omwana mu bipimo bye baleta akapiira kali light kamusikiza tekaina na mulwaza n'akakola byayagala bakaita kakawuka bwokuba kusala free kick muyigiza technique kupasinga kusiba nga kawewuka empira gino jawuka na mu size jawuka n'okusinzira ne ku myaka gye batendeka era ogenda balina busize obutono obwo ne gikula bwe gityo ze academies ne bwe kuba kola bidwa mubiri gwa mwana bamanye emyaka tebajja kwetisa mupiira gwa tractor ngo ine emyaka 7 nti kola maso guyirigule Chola tunywera nnyo kutaka nitubera bampi nnyo batukozesa bingi nnyo ogenda okulaba akaana okalabira emyaka 7 tekavaawo omupiira gukula kakwa mungi naye kali bwe kati bakakozesa bingi teeka joka teeka bali mu training nze national team yaffe ya netball yali egenda mu World Cup wa 2015 yali Australia Sydney nagenda ko Kenambole abaana basanga bayiringula miti gy'amasanyalaze nga bwogamba tukole emiti gy'amasanyalaze gwe babateekako mugutwale muguyiringule kati tulina bipimo bagamba nti bw'ositula kilo bweziti omuntu azituwa obuzito bwe buti situla bweziti zikuyamba ate obutakukosa bukosa ffe tukola wano ebirwaza emibiri gyaffe naye tetukimanya nze waliwo jimu ya muganda wange Tom DJ yantwalamu yenda masuba nga jimu akazito kosola ositula kujjawo tekaliko kilo mmeka kwata bukwaso lekavaawo kasetuka ngofafaganako so ekya academy wano Uganda tuyina linnya ne bibayita academy ne bwogugolinga ne bwokola ki wano tewali kikolebwa nga kya academy tugezaako bugeza in fact ffe tuyina kuŋŋaaniro ly'abasambi oli akuŋŋaanya abaana n'abayita abazadde ne mutwalayo ne babayigiza ebiri basic passinga siba goba duka koni bwoti buukabuuka naye omusambi bamuteekateeka mu myaka gyegyo n'okumusigamu nti eno ye future y'omupiira kyovula bakalekita y'abasajja abakwa professional football musajja tomukwatira mu mugaati gwe era ekiremesa abaana be waffe bano agenda ofulumako kogenda Bufaransa byasangu n'abasambi bamuteekamu bo nga karakita ye bagiteekateeka okuva ku myaka 6 nti eno future yo naye nga Fontenelle akimugambye nako alabanga biri luxurious asambasamba mukaawo n'agera ku kiba ne bamuwayo 5 n'abeera contented naye oli omusajja buli lunaku olukya alwanira for better heights kuba bamugamba nga bamuteekateeka tewali walawo ogenda gaggawala eno future yo kwe kuteekateeka gye bayita academy y'omupiira naye tetukirina steged Rajab tudde ku olebadde byogerwa ku accommodation ya Uganda Cranes bwe basuula bwe babeera nti si nnungi obulamu nalabyeko yali ex footballer wa Uganda Cranes Mutyaba ng'ayogerako ku nsonga eyo n'agamba nti abaana basula bubi ate ng'ogyeko n'ekyo twali tubiraba mu mawulire n'ekkataka gye batambulira akavidiyo akatambula kogeza abantu ebigambo bingi nnyo gwe ensonga eno laba eyinza okwonoona ku performance y'abasambi baffe anti senge badde na senga tetuli bwe tuli kuba kati yakyogera sooka amanyi South Africa ebadde esula afaanana watya eyavuddemu edda kati olokoleretega Uganda wogamba weesula wabi ate performinga egenda mu maaso sijja kukinenyeza muntu yenna nze sina gwe ngenda kunenya ekisooka Uganda gye tumanye yaffe efaanana etya kyekibuuzo gwali eyanenya akola ki oyinza okubeera mu kamera nga naawe ate olina neiba waabo abaana gye basula eyo mu kifuufu gyokondeeminga nga gwe obulamu naawe gye wabusaddaka kati bano babaddeyo omwezi gumu naye nga gwe wasaddaka bulamu bwo gy'obeerera ddala ye abaffe
gye tugamba nti wabiteri bawangalira wabatwala mu nsiko bwaliwo ba neighbors Kisaasi nsiko kyekibuuzo bali Kisaasi nsiko teri bantu bawangalirayo so nze sinza gena mu ebyo oluusi abamu babeera ne ideologies zaabwe nze ze sinza kugula baba n'ensonga zaabwe lwaki akyogera abamu babeera personal nze kyesiri nze mba objective olwolwaleero Uganda Cranes ebadde esula nga Kisaasi si mu tournament eno yokayoka ekibuuzo kyembuuza lwaki kizze kati constant lwaki eriwo kati nga gibabadde gwe bw'osanga omwana wange lwozzeeko ewange ng'ali akawunga naye nga nze kwakulidde eri alyoke n'okulaakula talwana kulwala ali bulungi lwaki gwe lw'omusanze okikuba mawulire n'olaalaasa naye nga tomanyi background ye oba akawunga ke kamukoze n'obulungi naye ebbanga lyonna zemanyidde Cranes ebadde esula eyo Kisaasi eyo wooteri webadde basula kati kyekibuuzo kyange bw'oba toli personal kubanga ate oliko gwe ebibyo ebiri personal lwaki kaseera kano okay tureflectinge ne performance kyekikuwa performance omanyi nze njagala nnyo okurezinga issue nga eri concerned tukyetaaga ekyo mu kaseera kano kikoserezaawa performance yaffe kuba ekisooka abaana abaffe katino kambuulira abo abatakimanyi teri musambi wa mupiira ali ku national team wano ng'ali a planned kid kituufu ng'abadde asula kololo kati gw'otandika okusaasira abaana nga bw'obulamu bwakuliddemu teri mwana akoseddwa bulamu bw'ekisaasi obulamu bwa Thierry owa Bebekulu bwakuliddemu era tali ku tiimu eno kitegede eno yaba ghetto kids abo abaana bakulidde mu ghetto wansi mu myala yes bakuze babonaabona n'ensi kati gwe musaasirira mu kamera olw'okuba olina by'oyisaawo bwe bulamu bwe bwakuliddemu lwaki kale tewamugjayo nga muto n'omutaasa n'ogamba omwana no gwe muzizzeeyo nze namuwonyayo dde omwana oyo abeera kololo lwaki mumuzizzeeyo omanyi gyakulidde gyayise paka olwaleero omwana gw'ogamba ali ekisaasi olwaleero ali mu makinga life ye ne future ye asule mu apartment yezimbire ennyumba ennungi because bagenda funa ssente naye nga gwe gyokuba gye bazijje bagenda zifuna abasuzeemu 3 star 5 star bawanduse dda teri nayagala kubamanya omupiira mulungi si kusula bulungi nze njagala nnyo okuba positive ebiseera ebisinga buno omuntu obaleeta buno butujja kumulamu n'abantu kweyagaliza nze kankubuulire nze njagala jja ŋŋambe tusambye AFCON qualifiers twaqualifyinze ampe wooteri eri emuyenga eri ekololo eri entinda Uganda gye badde esula kyekyatutute Morocco agimpe babadde awo kati tubeeremuko akanyumungufu akatonotono that's Uganda ya bisiriko wawulira akatambiko byeke bagatta Algeria lyatukuba esatu ogwa commentary byeke yagattaako yatugira bwati n'empale n'agijjamu the land of matoke ebijja nabyogera cause potholes from where simanyi we were like boda that bridge simanyi kira kawalagala hill yatukola byodda okulaga obi bwa Uganda yagatta commentary badda ngogompira that's Uganda senge badde tiimu y'Abawarabu abasula mulamu obulungi kati mu Misiri omutaddeeyo no basobola okwekubira endulu era wana Abawarabu bakirina bw'omuteeka eyo simanyiwa ye nga akwata ezize agibalekera wooteri yammwe kuba yeesobola sibe bulamu bwakuliddemu ng'agenda yepangisiza 5-star hotel naye ffe bwe bulamu obwaffe tukkirize kye tulisagala tutandike kwejjajjata nga tuli negative mukadde kano sikyagala nze eyo life y'abo abaana atandike kola assessment musambi ku musambi nze nno ndi wa mukisa nze ndi wa mupiira abo abaana mbalira kuva mu masomero nze abaana mbeera nabo kuva mu masomero kati mwe mulaba Rigani Mpande nabadde ne mupiira gy'ebika by'Abaganda nabeera MVP w'ebika Wandiga abamu bamulabye ku screen kati bamutegeera kati gwe ng'ovaayo ng'olaga oli concerned nnyo ne Rigani Mpande first goal mu kyana eno Uganda omumanyi nnyo kati eresa wano gwe batiitire oli ku kya screen basemuleta Mpande tomanyi gyavudde bajolese lunjo gibe Kajansi wali Kajansi alinga kololo akulidde Kajansi kati bwabeera ekisaasi gyali gyasula obulamu bwe bwamanyidde era kyovula bali mu kuperforminga tebumukosezza wandiŋŋambye twasambye omupiira ng'abaana bonna bali wansi malaria abakubye embuto basuze badduka embiro mwabasuzizza wa but guys bali energetic obalaba because bwe bulamu bwakuliddemu I'm not promoting nti babeere mu mbeera embi but kyenkakasa bannayuganda that's Uganda tulina yanjawulo gwe bwolaba abaana nga bali muka evening walk nga bwalaba nga bali mu bunu bwabwe bali kataka batambula bakiringa mu that evening walk bali okenakyo ye Uganda awo tebaali Saudi Arabia oba Dubai mwe gye mugenda mmwe ne mukiringira eri egyobeera nga toyoza n'amwe
obeere Dubai oyambala engatto n'ojamalayo mwezi mulamba nga teddugadde okyusa kamunda kaliko ddugaza nako lutalo tokiraba naye wadde Uganda banetukkirize tume kwejajjattanya ate olwokuba tulina bye tuyisaawo. That's Uganda. Ayogera osulawa kale kati oyinza okuba oli bulungi wavaawa bana tubeere positive mukadde kano tulina bingi ebyokuyisaawo ne tusooke tulowooze tufumiitirize ekintu ky'abaana gye basula nabirabye bituuse ku fulo ya palamenti ayogera omukyala gwe nalabye ali ku fulo ya palamenti God forbid sente bateesa buteesa nafuna obulindo bw'essente ono omwana ateesa buteesa gweyagala afaanane nga gwe zaatuuyo n'amagumba bagamenya n'amagumba bagamenya abali ku fulo ya palamenti bamufuna sente obukadde 25 buli mwezi neza commission za gye mutuula oyagala nono kyababeera kiriza life y'omuntu gye begenda okuyita etuuke eyabwe ya ndobo yatuuyo ya munfuufu gye bagenda okuyita and those guys will succeed. Nze nkubuulira abaana bwe batuuse kati obulamu bugenda kyuka muko ojja kukwata calculate obale ebibozi bitambula mbu muzeeyi tagambangako buli game 1.2 billion abalala batusooka tugamba buli win which is okay. Nze kale kangambe kiyinzika okuba kale akawumbi kamu n'obukadde 2 bagazi tuwangaza group stage twaqualify nze abasambi 25 batekiniko balinga 7 kale mbala abantu ngana bala abantu 4 bagabanye sente obukadde 1,200 milioni 1,200 zigabanya abantu 4 kale nkongedde namu 5 zitemetemera abantu 5 emilioni 1,200 kati ezo za State House wali obukadde 7 obwa speaker waliyo obukadde bwa hamu 2 waliwo sente za fufa milioni 24 buli game ezo buli game twawangudde game 2 ezo milioni ziba 48 edro simanyi kati kata sente ezo zekyo ezekugambye kati waliwo ezetwita eza chamuketed bagenda kuwa abaana sente olw'okugenda ku quarter final ekyo nkikubuulira bagenda kufuna sente olw'oqualifying ogenda ku quarter final ezitali zirindagaane bagenda kufuna sente ziri abunomo zibatamanyi na muwendo kati olwaleero bwe yakututte ebiseera byo n'ogula data n'okwata ekifaananyi n'okiteekayo ng'okuba abaana gye babeera obakkakkanye olw'okuba olina bye weeyagalizanga ggwe abaana abo senga bunaakya tulina emyezi giringa kuba AFCON wa December leero asobola okugula amaka agawedde ga bukadde nga 12 agalabika obulungi mu estate eri organized eyewammwe ye najjeera ewawwe gye muli obulungi n'agula ennyumba ya milioni 12 by AFCON time mu December nga gyafuluka n'emmotoka ye gyasula ogenda kudda kyo tugambe mu kamera tuleme kutunulira kkubo ly'abantu lye bayitamu kusucceedinga kati ojja lowoozesa n'omwana omudemoralizing mama nandibadde sisula neeno olw'okuba omuggyako balaga nti basula babi nnyo but are they not performing ekyabatwaze okusinziira okukuba abantu tebabakubye era babakubye bafubutuka eyo ne bajja bakuba abantu abali mu 5-star hotels ne babawandula nze ntunulira ku lw'obulungi bw'abasami kye bali mu kufunamu akadde kano because bw'agamba nti basoza w'omwezi ogumu obulamu bwabwe bagenda buteekateeka babe nga bafuluma Kyanja bafuluma Najjeera nga balina amaka bafuluma Kiwaatule bafuluma Ntinda bali Muyenga bali Kololo n'okubeera ewange busabala wa bbeeyi nyenaku zino wakabi nnyo tuli ku mazzi eri ojja basaga gye bafubutuka gwabakuba olw'olwaleero really so tekina kye kibakosa no in terms of performance ekibakosa kyandibadde by actions gwembuulira akale Algeria atukuba abaana balumu ensiri baali balwadde ba musujja ne batukuba goals 3 embuto zaali zibaluma nga zitokotanga generator kye kyatukubya umanyira wa nzo wazali zibaluma kati nze kati siteebereza ngenda na reality ye result ye reality olwayo gye nsinziirako nemba nga nkuwakanya gwe bwe byo byoteebereza obuteebereza biteebereze nze ndi ku reality eya achievement ne performance kati nze betojja kunyumiza era nze nkugambye abo abaana obulamu bugenda kukyuka kuba nkimanyi sente ze bagenda kuzifuna wano bagenda kufuna sente ennyingi ennungi omwana omutegeevu gwe bwonna asanga anasigala ali enfuufu tonenya fufa bazikuwadde nze nyina gwe mmanyi yakwata $1 million emiliyoni muna Uganda
n'alima obutunda n'asima ebidiba by'ebyennyanja n'akola kino ziggwawo kati mwavu yakola ekyo musambi wa mpaira $1 million awo tubeera mu kawungu obuwumbi 3.5 kati gwali ku sente z'abaana kawumbi kamu 0.2 tiimu yonna oli yafuna 3 obu yabakubisamu emirundi gyali emekejo gibeemeka si 3 gibe 3 kwa kwali kulako obukadde 10 okuweza 3.6 yabakubyamu emirundi egyo 3 yasima bidiba bya byennyanja kye bamugamba atero eddiiru oba tusubule emmotoka tukola kino liba ku butunda za mtomera butomezi kati bana banga bamanyi ennaku yaabwe nga bwe bakulira mu ghetto oyo Judy Semugabi gwolaba mwana wano Mityana wano waffe singo wesingo wano bana wayise mu nnaku gy'otalabanga abo kati bw'anaabanga ddala ayina ebirooto bye ojja musanga ng'aguze yiika zeeyo 10 ataddeko investments ze ng'omwana agenda kuba bulungi abo b'oyogera b'otugamba nalaba Andy Mwesigwa yazimba essomero yes kati abaana bangi nnyo abalina endowooza ezo leero Ibra Ssekaja bw'ogenda mu kibuga ky'e Kawempe awo ebyobugagga ebisinga biwulira bya Ibra Ssekaja Kawempe we bamuzaala awo Bamujibu Kasule ewandege yaawo ebisinga ebyobugagga byabwe basamba omupiira kati kino saagala kudda otulabe obuntu obutene nnyo butujje ku mulamwa nze bw'osanga omwana owange ng'atambuza ebigere ng'agenda ku ssomero oluusi buyinza okuba bwe busobozi bwange kyekisooka ekirala ffe abali olwayo kye tuli twakula bubi twakula mu bulamu bubi ekitaali nti bazadde baffe kye baayagala bati kekali akaseera ako wayambala gwe ku ngato y'amasanda eyo kyamusana kati olongo oliko bulungiko ko bakujje ku bigere obuyinja okunyiga bakuwadde masanda musana bwe gwokya ate n'ojulira ali mu bigere twabiyitamu olwaleero neetegera ne ngamba kanyambaleyo ku mupiira gw'emitwalo 3-4 nenguteeka mu kigere nti bino tutulina transition y'obulamu gwe yandaba obanga ndi ebikajjo nonjajingira ku olwo nti abaana asulidde ebikajjo kati olwaleero ogenda kwogera ki ng'osanze nsobola okwegulira ekyemisana n'ekyegulo n'ekyenkya ebiseera ebyo tubeere positive bannayuganda tube n'omutima omulungi ogusitula bannaffe baana bakyali bato kati bw'obanga olina ex international wannyuka kati omanyi bena bena ebizibu ebiri mu career guidance omanyi ebisoomoozo ebiri nti bw'okyamuka n'ofuna ku ssente nga zibafunye eza kyani olina kubeera vigilant toweza bakazi 10 togula buli motoka ya bbeeyi eriko bana bakuba kye bandibadde bakola abakulu baabwe babasooka mu ttiimu bandibadde kye bakola kubuulirira abaana abato abaliwo buli kigambo ekyandizenga kyekuuza ku success y'abaana bano because already abaana bawanguzi ttiimu zonna ze tubadde nazo tewali bakoze ebyaffe baana be bakoze kati okuleka ng'oli wa mutima mubi nti gwe walemererwa mu biseera by'okutuuka abaana kye batuuseeko nga kasajja kooyogeza neffe twalibadde mabega w'abaana bano nti batuuse ku kyali kitulemye okutuukako kati tutune success nga bwe nkugambye nti ssente abaana bagenda kuzifuna ze njagala bakyuse bulamu bwabwe abadde mu ghetto wansi Kakande oyo omanyi mama wa Kakande kati nze Kakande ntandise omugoberera ng'ali ku Uganda Matters Lubaga wano nga wasoma in fact yasomera Kasubi awo primary najja ku Uganda Matters kati abaana abo tubamanyi mama musesi wa pani mama wa Kakande paka olwaleero kati gwe ngodda mu mwana oyo alwanirira ekirooto kye asula kisaasa kati ayina mama we ng'asiika pani abadde asulawa we muyenga nziraamu kati gwoli gwakiikiridde oli maama we nga musiisi wa paani asula kololo ali kisaasi oli mukumala mu bantu maanyi baana mmwe musamba omupiira mukyesinga dreams zammwe mugenda fubutuka mu kafuufu ako obeere ng'ogenze e Bulaaya abasajja balina private jets fe tubasomako baneyima baakula baavu e Brazil gye baava wansi ewe mu joga bonita mu street football baali bubi nnyo bulamu bwakyuka bukyusi so bino ebyokujajinga abantu olwakadde obudde ekyo kikyamu wewa Rajab nga tumaliriza abannayuganda bubaka kibowa wakati nga tugenda mu quarter finals ezza CHAN twakirabye nti omusambi we 12 mukulu nnyo mu buwanguzi bwaffe okuva day 1 tubadde mabega wa ttiimu tetujjaako era nsubira abannayuganda tujja kusigazaako tubawagire ekirala abavubuka manyi bali ku social media anaabasobodde okulaba ka video kano n'akatambi kaffe temukyamuka temunnatuuka mutandika butandisi buli success etuwa kusoomooza kugimaintaininga na kugattako
we mugenze kusoomoza well bwe tukoma ku quarter final olupimo lw'obugenda okulekawo bonna abaluliddamu ne bwe mutabeera mmwe lugakwa lwasoomooza kusukka quarter final kugenda ku semi final so mumanye temunnatuuka wakyali ekikyabanja so mubeere bakkakkamu mubeere focused nze manyi sky is the limit mukyalina olugendo performance yaffe mu CHAN etudrivinga tutwala mu mpaka za AFCON ezigenda okujjaawo ezitali wala nnyo kyokka nga ate mu kaseera ke kamu ne World Cup qualifiers naye asembedde tomanya anything can happen as of now Algeria yekulembedde ekibinja kyaffe kya World Cup qualifiers twamulozezza ku yatukuba wali mu qualifiers but we tumusangira tumusobola akadde kano tulina emipiira double header omwezi ogujja ogw'omwenda points mukaaga ezo zizitowogenda ku mwenda netufuna 15 so bavuka basigale nga bali focus Uganda ebalaze nti ebaagala mukyesinga dreams zammwe tewali gwe mugenda gabana kasente ako naye nanga yogera ebigambo ne divorce akasente ako kamwe kakyusa bulamu bwammwe ffe mukwate ebigambo byaffe mubyambaze omutwe for your success. Wow. Oyabadde Rajab Kanakulya nga tema ku nsonga wakati nga tuli mu CHAN bannayuganda bali mu Uganda bamuddemu weekend yonna bagiwaddeyo lwa Uganda Cranes kutuusa olw'omukaaga nsuubira nti weekend ejja kubanga kamale gagenda nkole kamale gagenda kuba essanyu lyo lingi nnyo nalabye omukyala omukulembeze w'eggwanga nga wali awo abasinga bawogera ebigambo omukyala bwabeera wanaye batukuba jo nalabye nga essanyu limutta nga tukoze amaliri yasitusenga musanyufu nnyo kati kyekugambye bwe twale tuva ku oli abadaga abaana gye basula nti wabi nnyo kati kyekimu n'aboogera ebigambo ebyo kati twayiseewo nga waali kati ogenda kwogera ki so nze njagala nnyo nga tonnafulumya bigambo soka weefumitirize bwe nkifulumya statement gye nakizimbirako olunaku olw'enkya because nekyo ojja kwogera ne luli oyogere saaga tubenga abantu aboogera olwa likes ntwagala likes twogere lwa bugunjufu na bukugu nti ebigambo bijja kusiga nga bikweyimirira si bya likes byokka nti byoyagala interaction ya social media but obeerenga ebigambo byo bigunjufu tubadde n'abantu bangi nnyo ng'asobola okujja olwaliro ne lugenda bubi enkya naddala lutambula nga bulungi nnyo minisita ali mu line etwala abavubuka abo eya sports and education yajja n'abalaba omupiira ogwasooka tugambe kale bw'atandibaddewo gwa Algeria ki kye twali tuyinza okukola ne kiremesa Algeria otukuba beside minisita obutabaawo tewali bino bya mupiira tuleme begambye biri feelings personal whatever biki bikino tubeere objective yazze n'anyumirwa omupiira gwe Uganda yayiseewo mu maaso ng'agirabako then kati senga tajje kuguddako ne batukuba kati ate nga tugaba senga yakomyewo katubagaliza olunaku olulungi okutuusa olunaku olw'omukaaga twetegeke abawagizi twefuge mu ngeri gye tugenda okuwagiramu omupiira tiketi zino tiketi ziri most likely okuteebwa leero lwa kubiri enkya oba olwokuna lwaki bamala confirminga fixture eyo kati bali bamala okusamba olwalira ab'ekibya kye tugenda okukwata ba confirminga nti Uganda asamba Senegal oba Congo Brazzaville oba Sudan bamala okonfirminga fixture n'obudde babuteekako ne venue kati eringa bazita so olunaku olutuufu otaliko kubuusabuusa lwakuna olwokusatu lukyali tetumanyi but olwokuna zijja kuba zimaze okugenda katale because n'ennaku zijja kuba zitandise osemberera eza quarter final kale katwagaliza olunaku olungi mbere bulungi mweraba.